Dr. Kizza Besigye ebibi bikyali bibi bamumye bail. Omulamuzi awadde ensonga ze. Ate munnange Besigye gyali mu kkomera gy'abadde already obubaka bwawa abagenda okubeera nga bamukyalirako abagamba nti temussa mukono Museveni alina okubeera ng'agenda mu DP. Obufumbo mbidde ayagala bukome wakati wa DP n'ekibiina kya NRM era kaweefube munnange gwe baliko bwe kituuka ku masannyalaze agavaako entakera aba maintenance palace bano baleese solar panels ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi. Kakati nno bw'oba baguzeeko munnange n'omulimu ogw'okubifiitingamu mu nnyumba nagwo bagukolera ddala, era bano bagamba nti balina amataala g'omulembe agakekkereza gwenza oteeka ku kikomera oba munda mu nnyumba, balina water heaters ezikozesa solar, ate era balina ne pampu ez'amazzi. Tegwasima oluzzi lwo awo munnange balina pampu, oba olina faamu eri eyo teri masannyalaze, waliwo pampu eza solar n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kugambye nti ebyamazzi ebyamasanyalaze ne solar aba maintenance palace bakubireko enaba zaabwe ziri awo. Ate Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road. Hillside View Apartments zirimu buli kimu. Ezo munnange ffenna tuzimanyi wali ku Kasozi Jjanyi ku Kyaki Entebbe Road, osobola okuyitira e Kajjansi oba e Namulanda oba Ekitende. Kakati eno nayo amasannyalaze tegavaako, ate nga security eri gguluggulu, wifi ne wemmindi asena okussa ne transport obwereere gwe bubanga ova ku airport basobola okukunonayo ku bwereere. Dr. Kizza Besigye ne Lutale babamye bail. Munnange High Court wano mu Kampala egaanye opposition politician leader Dr. Kizza Besigye wamu ne personal assistant we Haji Obeid Lutale egaanye okubeera nga ebawa bail, era nga ensonga munnange yakubeera nti bayinza okulemesa okunoonyereza okugenda mu maaso. Kati munnange criminal division Lady Justice Rosette Comfort Kania lunaku lwakutaano bw'ati munnange ku makya abantu babukeereza nkokolo okubeera nga bagenda okulaba nti Dr. Kizza Besigye nga weni byannyima bwe yabadde apostinze nti mukakafu nti kuguno omulundi munnange Dr. Kizza Besigye agenda kuba aweebwa bail, naye munnange tekisobose era yabadde yeesunze okubeera ng'abaaniriza. Kakati munnange Lutale ne Dr. Kizza Besigye ekituufu kiri tebabawadde bail, era nga emisango gye baliko egy'okulya mu nsi olukwe gwe musango omukulu gwe baliko okukulya mu nsi olukwe, era nga munnange nti omusango guno gw'amaanyi nnyo wano mu ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku ntaputa y'amateeka. Kati omulamuzi newankubadde nga bw'atyo akakasizza n'agamba nti ddembe lyabwe okubeera nga beeyimirirwa era nti tewali nsonga yonna erina okukozesebwa nga kibonerezo nti basibwe olw'okuba nti babonerezebwa, nti ng'abantu munnange balina eddembe lyabwe okubeera nga basaba okweyimirirwa. Kakati munnange newankubadde nga etteeka tetutunnyonnyodde bulungi nnyo awo kakunizaako nti lwaki ddala kiri bwe kityo, naye munnange bo batugambye nti byonna bye bakoze biri mu busobozi bwa kkooti nga mu mateeka nga bwe kirambikibwa. Kati bwetyo munnange kkooti ekizudde nti ebifo bano gye babeera ng'amaka gaabwe Dr. Kizza Besigye ne Lutale nga bagamba nti bino byonna kkooti ekkiriza okuba nti bagende babeereyo nga bwe bakirambise obulungi nti gye babeera ge maka gaabwe. Kakati kkooti enkulu munnange bwetyo negamba nti ne documents zonna ze baleese zonna ntuufu, okussa n'ebipapula byonna bali okuva mu LC, kale byonna bibadde bituufu nti tewabaddeewo kiyinza kubagaana kubeera nti nno beeyimirirwa okusinziira ku ebyo bashuwalities oba abagenda okubeera nga babeeyimirira bonna babadde batuukiridde bulungi nnyo. Era omulamuzi Kania bw'atyo ategeezezza n'agamba nti abalamuzi babadde batuukiridde kubanga mikwano gye ate era nga bakulembeze mu kibiina ky'eby'obufuzi mwava ng'era Besigye bikiri nti naye gy'ava era basobola okubeera nga bamuteekako pressure n'addamu n'alabikako mu kkooti. Era n'agamba nti ne Lutale
nti abantu baleese nabo era babadde batuukiridde. Era ne bagamba nti ekyokugamba nti nno abagenda okweyimirira bato nga gavumenti yabadde ekyekwasa nti nno bashwalities bato, nti ekyo tekirina makulu. Kiba kitegeeza nti singa kiba bwe kityo kati olwo abantu abakulu baba tebagenda kufuna babeeyimirira, kubanga ennaku zimu ezinganya gavumenti bwetyo yagamba oludda oluwaabi nti nno bwe baleese bato nnyo ku bano. Ekyo kkooti munnange bwetyo ekigaanye. Kakati munnange bwe batyo bakakasizza nti singa ekyo kigenda mu maaso ekyokugamba nti nno surety oba azze okweyimirira omuntu nti singa bw'aba muto ku ye kitegeeza takkiriza kweyimirirwa, kiba kitegeeza kigenda kuteekawo ate omutendera omulala ogw'obulabe ennyo. Ekitegeeza nti abantu abakulu bo bajja kuba balekeddwa nti oli alina mutabani we, kitegeeza tasobola kumweyimirira, bw'aba yeka gw'alina kaba kaweddemu. Kati era bw'atyo omulamuzi naye amalirizza n'akkiriza nti Besigye singa bamuta ne Lutale bayinza okukyankalanya okunoonyereza okugenda mu maaso. Kati munnange okusinziira ku mulamuzi Kania n'agamba nti newankubadde bano balina byonna ebyetaagisa, naye engeri ekiri nti bakyanoonyereza okunoonyereza kukyagenda mu maaso, kiba kitegeeza nti okubata babeera bagenda kutaataaganya okunoonyereza, basobola okubeera nga bataataaganya okunoonyereza. Kale munnange era n'agamba nti engeri ekiri nti omusango gwazzibwa mu bitundu ebyenjawulo, Geneva, Switzerland, Athens, Greece wamu ne Nairobi, Kenya. N'agamba nti kakati awo kireeta embeera okubeera ng'eri complicated naddala singa babeera bateereddwa. Kakati kooti abawagizi bamaze okubeera nga bawulira ebyo n'ab'eŋŋanda munnange bwe batyo, amaziga ne gabatulukuka mpatana kukubeera nga munnange bayimba ennyimba eza freedom. Besigye abadde aleese mikwano gye omubaka Ibrahim Ssemucyu Ŋŋanda owa Kira Municipality MB, Muhindo Tony owa Bukonjo East County Representative, era waliwo Francis Mwejuki MP wa Buhweju County, Nicholas Kamara owa Kabale Municipality. Kakati Lutale ye munnange abadde aleese Halima Najjita ne muganda we Ssewankambo Hamza ne muwala we Nanfuka Zuura nga abagenda okubeera nga bamweyimirira, era kkooti bwetyo nekkiriza nti bonna be baleese batuukiridde, naye ensonga eri wali. Kakati munnange bano baddiziddwayo paka ate baddiziddwayo bano babadde mu nkomyo ennaku ezisukkira ddala 14 egyo emyezi 5 ku misango kulya mu nsi olukwe ogwa treason. Kakati era nga bagamba nti baali wamu ne UPDF Captain Dennis Ola, era nga bano bwe batyo nti baali beenyigidde mu bikolwa ebyokwagala okubamulako gavumenti. Okay, nga bakutegeeza tuweeyo yannyima yabali yatutegeezeza nti kituufu Besigye bayinza okubeera nga bamuta naye munnange tekisobose. Naye Dr. Kizza Besigye gye buvuddeko abantu ababadde bamulambula mu kkomera abadde munnange obubaka buli bumu bwabawa nti kikiseera Museveni tumumalirize, tulina okumumaliriza, era ng'ayagala opposition yonna yegatte 226 Museveni tumukube omusumaali munnange ogusembayo mu kawompo. Kale nga agezaako okutegeeza abantu nti okwegatta kyekigenda okuyambako, era singa opposition yeegatta kiba kitegeeza nti awo kajja kuba kaweddemu. Abantu ababadde bamukyalira bonna bw'atyo ng'abawa obubaka bwe bumu, omuli Bobi Wine n'abalala ababadde bamukyalira. Naye munnange ebyo nga bikyali awo, tukimanyi bulungi nnyo nti kale newankubadde nti oba aba Alliance for National Transformation n'abalala nti bayinza okukkiriza abatonotono, kati UPCDP abo nabo bakyali kizibu, waliwo n'abalala abali awo, era nga tukimanyi bulungi nnyo nti General Museveni bakozesa, kubanga akena olere yabiganye dda, yayagala nti buli kibiina kisimbewo omuntu waakyo, era yakakasa nti asobola okumaamulako Museveni bulungi nnyo. Naye jjukira nti bano babadde nga mu bufumbo, kubanga ne bwe twogerera mu Kasambidde kati abaddipi bali mu kupreparinga kubeera nti nno obufumbo babukomya ne NRM, era Monday ennaku zombi nga 7 DP National Vice
President Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde bwatyo yakinoganyiza n'agamba nti President General Norbert Mao nti munnange agenda kubeera nga bakakasa nti obufumbo bwe balimu NRM bukoma kubambu tebulinaawo kati kalungi essaawa eno kayinza kubeera nga kavaamu era ng'ayagala nti batambule eggwanga lyonna mu bitundu ebyenjawulo nga babibuuza ku banna-DP ndowooza nga bakuŋŋaanya emikono obufumbo babuveemu. Ekyebuuzibwa nti bwe baali bagenda okubuyingira baasooka kwebuuza ku bantu, ekyo nakyo kiri awo kubanga ate ebyobufuzi bikusobera. Dr. Kizza Besigye b'abantu bagamba nti si lwakuba nti alina omusango gwe yazza ekimuleetera okubeera mu nkomyo era ekimulemesezaayo, naye lwakuba nti waliwo omuntu ayagala abeereyo mu nkomyo, waliyo omuntu ayagala abeereyo. Kale ebya DP bw'abantu beebuuza nti kati eno corporation yaabwe yali oba obwegasibwa bwe bwali obufumbo bwe balimu bwali bwakumala bbanga ki? Bwali bwakumala bbanga ki? Kakati tetumanyi nti oba bakyali Kameme kubanga baba kati babamanyi nga abantu bavugira Kameme. Bavugira Kameme be bakakoowa ng'eri waliyo akasente kati kyebugeeza nti bagenda kujja ng'era UPC bwekoze basobole okubeera nti bajja beesimbawo 2021 Mao bwe yeesimbawo, Kera ne yeesimbawo, Amuriat ajja kujja n'abalala Bannandala Mafaabi. Kale era bajja kuba bamaliriza okubeera nti nno baawulayawula mu opposition era ekyo kijja kuba nange kyongera okulaga nti si beetegefu kubeera nti baba mu opposition. Sigenda kusukkawo nnyo wano, tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda Tulaje nga bulijjo akuume.